studio. Tata Muhoozi webale. Nija skula. Nija yemo nasasira. Eno soboka Tata Muhoozi webale. Abasuubuzi b'omudale katira besanyu tufuna. Twawona obufuzi buli obwamini nga n'ezookozo osula ku nninga. Wayita mu ttanuulu mama taata okuba obulungi. Hola DJ. Njagala tutambulira wamu DJ. Eno ye Markets Artists Combination Sevo Cup teri kuzikiriza anti tusimbudde. His Excellence webalo tulowoozaako. Bagale studio produceroni. Eno Sevo Cup Tata Muhoozi webale. Twalinga mu maziga naye Mukama nasasira. Eno Sevo Cup Tata Muhoozi webale. Abasuubuzi b'omutale katira besanyu tufuna. Twawona obufuzi buli obwamini nga n'ezookozo osula ku nninga. Wayita mu ttanuulu mama taata okuba obulungi. Ne bw'oliba muzeeyi ng'akooye taata kyenkusaba Muhoozi akomewo. Ne bw'oliba muzeeyi ng'okooye taata kyenkusaba Muhoozi. Simu chairman Chisaka Torofe Kesiserewe Naletere mfuna mobotale Yagata abantu Bamufuna mbolabo yagata Muzeyi abewo Kuba Wenzijugira munyenya Bulamu bunyuma zebenzinamu Twafuna ddala kibulamu Muzeeyi wagona ku by'obulamu Watuweereza abantu mutala abakulembeza abalungi badamu okushaba sinandise naffe manda ekintu kyokoze jjajja waffe kituyambye bambi kino ekintu kyokoze jjajja waffe kituyambye bambi obutale obwali obw'abantu abalonde muwabuddiza basuubuzi ebyoga barushimmado kati mbutale tufuna webalesebo eno Sevo Cup Tata Muhoozi webale twalinga mu maziga naye Mukama nasasira. Eno Sevo Cup Tata Muhoozi webale. Abasuubuzi b'omutale katira besanyu tufuna. Webale tate nkasima yebulagiwa twali mubambe nga tebusoba tunaddawa baffe bannabitone teryato nga tetulina bogerero yengo onooyogererawa abakulembeze webale mwenna batubeereddewo totakyema ne kabineeti yo yonna tosise madamu tolesiko n'abalala abayimbi twetale Sevo Cup Wongemiranga mingi naberanga wongemiranga mingi cho laba mama bwakaba nolaba tata bwakaba muzeeyi avaayo ebyobutale wamala kyusa tuli bulungi mu byobutale tuli bulungi tulya bulungi mu byobutale tulya bulungi sizali mama wakatale nisobola kugamba ngokukwenda Nandegidegeki obutale subula ngokukwenda tulya etwegonza tulya etwegonza ab'obutale nga balaga nnyo nga tetulina mirembe nga n'empooza egulemu okusasula n'omudda muyiba akamaali ne bakatwala n'obulukaba wabula twasabanga nnyo Mukama Katonda tufune ku nsanyu ab'obutale batulowoozeeko pulezidenti abalukule mazima mutuyambye nnyo Mukama abatukumire zesima busimi jjajja musajja webale otuwepembe amazima twali ku nninga ebyokutali byali byambirigo wajjalo Bagale studio Tata Muhoozi webale Nija skula Nija yemo nasasira Eno Sevo Cup Tata Muhoozi webale abasuubuzi b'omudale katira besanyu tufuna.
ubuzimbe kale naleetera enfuna mu butale yagatta abantu bamutunambula muyagatta n'engobeezo gwaleeta muze wenzijukiramu munyenga olamu bunyumagezenziramu wafunataezibulamu muzeeyi wakona mu byobulamu batuweereza abantu mukana abakulembeza kino ekintu kyokoze jajja waffe kituyambe wange olutalo bwalyo bw'abantu abalonderwa enyoka bashimago nali nsamba omupiira mu Simba, nasamba mu UEB, yonna nasamba omupiira. So kyendimu nkimanyi, is within my DNA omupiira. So mbaaniriza olwaleero nga tuli wano, naye nja kwaniriza chief mobilizer madamu nsanyuse nnyo okulaba ng'oli wannaffe, ne nsanyukira nnyo team chairman, nja mbakubire mu ngalo ez'omwanguka. Engalo tezimala siziwulidde wano. Mbaniriza nnyo nga tuli wano, nga tuli ku kutumbula ebitone. Nze gwe mulaba wano nava mipiira gya church, abasinga abamu mbamanyi wano nga mujja mutulaba Nakivubo nawa netulinnya n'ennyonyi. So gwe bw'olaba omupiira wano waliwo n'omwami gwendabyawo mumanyi oyo yatulanga mu kirasha oyo nga tusamba omupiira. So gwe bw'onoobeera wano n'olaba omupiira gwa Ssebona ogugaya, tetulina goalkeeper owa Kiseka baadde bamulwanira, yakwata Busega bamulwanidde bamututte. So bwe tukugamba nti we are promoting talents, you accept, okkirize mu abavubuka abali wano muweeyo kye mulina. Omupiira gwatuuse wala, gulimu sente n'okuweerera n'ebitone. Ffe twawe omupiira gwe gwatuweerera eyo nga nvuddeyo nkomyewo about our football. Nja kwebaza bakyamaani b'ebutale, situnnafunayo katale konna kalwanye. Waliwo omupiira ogumu ogwali ogw'amaanyi ennyo, yali Kiseka n'Owino. Omupiira gwali gw'amaanyi nnyo kubanga Kiseka bagitereerula 3 ng'ate goolo gye bagitera egijjako, naye omupiira gwagwa bulungi nnyo aba ne bagwaŋŋana mu bifuba. So I appreciate, njateekubireko mu ngalo. Omwami ono ye chairman w'ekyalo NRM Nakasero Market, Jackie Bukoto Market, Zena Wandegea Market, Mwami Sekweya Majeko, Alhaji, ne kuruno tulina kye twalagaana nja kibagamba ng'olunaku lutuufu. Mwami Jeko, tulina chairman wa Namungo 1, tulina omukyala Ruzira Market, tulina omukyala owa Bugolobi Market Grace, omwami ono owa Kitintale Market, ono Kinawattaka Market. Olw'obudde munzikirize nti bwe twakola ekintu ekyo abamu beebuuza what is a vocab. Omukyala ono nga bw'akyogedde bannange, okwebaza kiba kintu kikulu nnyo, era ffe twebaza pulezidenti byonna byatukoledde, era ffe tuli beetegefu. Wona wanaagamba nti oba mugenda wa standby generator nga tugenda. So ffe tuli beetegefu ng'ab'obutale. Ani yali atukyaliddeko okulaba nga abantu ab'ebitiibwa nga bano okuleba nti bali mu butale nga bazze kutuula naffe, kunyumya naffe. Tubeebaza nnyo bannaaye. Ekintu kye twatandise kino waliwo bangi abakyagadde, era njagala kuyita abantu ba taxi, chairman ba taxi utofu bannaaye bagambye nabo bano tebalutumira mwana, era n'aba bodaboda we bali nti nabo balina tournament. Abantu bano ba taxi
naye n'agenda awo nabo nga banoonya baga nti waayi ekikwata ku mwana tebatutumira mwana ne bagamba nabo balina tournament gye bategese era tiimu chairman bagenda kubayita mu butongole mujje mubalabe nga basamba tournament yaabwe. Kigambo kimu chairman waabwe ayogereko. Mu bufunze amanya Soedi Sendagere nzize mu kifo kya chairman waffe Rashidi Shekindi akulira ekibiina kyaffe Wutofu mu Uganda yonna. Nze nganze nkolanga ow'empisa era mu Uganda yonna. Abagenyi baffe tubalamusiza maama tukwebaza byonna naye mu kyo naffe tulina enteekateeka ng'abalala bazikola era nga mu kyo tulina omukulu owa youth mu kibiina kyaffe wenjagala baweeyo akagambo kubanga yasinze okundeeta ng'amaze okukikopa eyo yonna naffe n'akitwanjulira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekitiibwa ssebo tiimu chairman Honorable Seninde mwena nga bwe mutuddeeyo KCCA ntwala okwebaza kwange n'okusiima gye muli naye bino byonna tebyandibaddewo singa madamu Susan Kushaba taliiwo. Nti madamu Susan Kushaba yagenda n'akwata saidi y'obutale ng'ayagala okugatta abantu. N'olwekyo naffe twaliko mu State House ow'ekitiibwa President n'atugamba aba taxi twegatte tulabe ng'eggaali esimbula naye ekyomukisa omulungi madamu Susan eggaali n'agisimbula. N'olwekyo tuyimiridde wano nga twegatta nga mukama waffe Rashidi Sekindi Mayambala Mustafa ye vice we musajja alumbwa Kalifaani kwegamba entalo zaatuvaamu era nze nali omwogezi wa Utrada naye mu kwegatta kuno nze nkulira abavubuka n'ebyemizannyo era mukama wange enteekateeka yawedde naye madamu Susan Kushaba ne baŋŋamba ebisaawe yakyabirimu byonna so mulinda amalirize naffe tutandike kuba enteekateeka yaggwa. Bannange ebyetuukira tanywa matabangu ow'ekitiibwa chairman madamu wamuwa bbaasi nga mulaga musimbudde kiri gy'oli oba nange n'atandika na bbaasi oba n'atandika na costa. Nsaba mukama wange abantu bangi ne takisi ne Uganda yonna era wendogerera wano buli ggwanga buli kitundu takisi etuukawo so mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuweesa mukolo guno kitiibwa. Nsaba ow'ekitiibwa atutambuze obulungi era abeere ng'atuzaayo obulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye nganze akulira abavubuka madamu Kushaba asiire ali obulungi ennyo naye nina ground box z'amazzi 20 tiimu ezatuuse ku kwota zibeere nga zikibola obugalo bw'amaanyi. Tulina group A Wandegera Market, Bugorobi, Busega, Namongo 1, Nakawa. Group B Nakasero Market, Chireka Market, Usafi Market, Chitintare Market, Chiswa Market. Group C City Abattoir Rufura, Owino Market, Chiseka Market, Natete Market, Karere Market. Group D Namongo 2 Chinawataka Market, Ruzira Market, Kasubi Market, Bukoto Market, eyo jenva. Mbakubire mu ngalo. So, olwaleero tuyina abagenze ku quarter finals. Football, mulimu Wandegera Market, Owino Market, Bugorobi Market, Rufura Market, Chireka Farmers, Namongo 2, Nakasero Market, Chinawataka Market. Tubakubire mu ngalo. Honorable Seninde, Madam Suzani, Haji akulira Rufura wano n'abakulembeze mwenna ab'obutale n'abakulembeze ba gavumenti abali wano n'abantu mwenna nga bwe muliwo. Komiti etegeka ekikopo kya Civil Cup njagala okutwala omukisa guno okubeebaza
kubanga tuli wano olwa Civil Cup. Nebaza abakulembeze bwe mutuuse nga tetunaba kufunamu buzibu bwonna. Mbebaza olw'okutegeka obulungi kulaba nga ekintu kino mugazizaako okukimaneginga obulungi nga temuli kulwana temuli nkaayana. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kwebaza pulezidenti eyakiteerawo ebirabo, ekirabo kya baasi ne costa. Obugalo. Njagala kwebaza madamu Suzani kubanga ye yatandika, ffe tuli bawagizi naye nga ye yatandika. Njagala kumwebaliza ddala n'abakulembeze mwena ab'obutale abaatuula ne mugamba katuteekewo ekikopo kino kya Civil Cup. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kwebaza abasambi abeenyigira mu kikopo ekyo kubanga singa abasambi tebaliiwo tetwandibaddewo era. So nabo mbebaza abataddemu amaanyi gaabwe ne basamba tournament eno ne bakooki baabwe mwena mbebaza. Njagala kwebaza abantu mwena abawagira omupiira kubanga tuli wano olw'omupiira. Njagala kubeebaza olw'okuteekamu amaanyi okuwagira. Nkimanyi ffe we tuteekamu naye ebisinga mwe muteekamu mwe mulabirira ttiimu zino mpaka. Njagala kuyozaayoza abo abatuuse ku quarter finals. Ono bamuyita tiimu Salambwa. Yagamba mbu ayita mu kkubo lya Salambwa yenna genda Haji ono gwe mulaba. Naye njagala kwebaza mukulu Salambwa olw'omulimu gw'okola kubanga n'abaana nabalaba nga bwe basamba era bwe naaba nfunye amaanyi enkya nja kulaba w'otuuse ng'osamba. Njagala kwebaza abavubuka. Abavubuka mwena we muli kubanga abavubuka mwali mwafuuka ensonga ng'abantu babeevuma balowooza temukyalina byakukola oba mwe mukola ebikolobero byokka. Naye kati mbeebaza olw'okuba nti musazeewo ne muwagira omupiira guno ne muyimba kubanga olabye ttiimu wano eyimba yonna ate ng'eyimba ebiriyo. Era nze abavubuka njagala basuubiza nti ffe tujja kukwatira wamu, tujja kubeera nammwe buli kiseera kyonna tubawagire. Naye njagala basaba ebikola ebibi kati tubikomye baleme okuba kubanga baali bateekako erinnya ebbi nti abavubuka boononefu be bakola obuvuyo be bakola ki. Naye kati obudde buno njagala mulage eggwanga nti ebintu bikyuka. Bulijjo bagamba nti mwe bakulembezi b'enkya, kati njagala mulage nti ate ddala mwe bakulembezi b'enkya. Ate njagala bakakasa era ne mikwano gyaffe wano abavudde wano aba taxi njagala basiima nti naffe tubadde tulina entegeka ffe nga tiimu chairman era mukijjeeyo ku sipiidi naffe tubadde tulina entegeka nga twagala kujja kukwatagana namwe mukole ekikopo kyammwe obugalo. Era njagala basuubiza nti mujja kufuna tiimu yammwe management tutuule nayo naffe tujja kubateerako omukono. Tetwagala kutambula buli muntu yenna olaba nga ddala ali bize alina ky'okukola. Tetuli banene nnyo naye omutima gwaffe mugazi. Obugalo. Njagala kwebaza akatale wano we tuli erufula kubanga buli omu akimanyi omulimu ogwekola mu ggwanga. Nsuubira buli omu alyayo ku nnyama ate ng'eva wano. Ogwo nagwo mulimu omukulu nnyo singa twamugireko mu bugalo. So tubeebaza kwogwo omulimu ate n'okuwagira sevo obugalo obw'amaanyi. Njagala abasiima olw'obuwagizi. Neerabidde omusajja wa Kabaka weebale nnyo weebalire ddala. Tusiima weebale omulimu gw'okola okwegatta n'abaana basajja ne mukulembera eggwanga. Mwebale nnyo. Era naffe
n'obwakabaka tubuwagira 100%. Obugalo bw'amaanyi. Eno team chairman gye mulaba naye yo tiimu eno nga bwe mugiraba terina sosola oba mu ggwanga oba mu kintu kyonna tesosola. Era ne politics zonna tukola nazo, kobeere opposition kobeere waki tososola, tekisoboka. So njagala bakakasa abantu mwena bali wano, n'obwoba nti oli wa opposition togiraba nti sobola genda mu team chairman ate yaki ffe tuliwo lwa ggwanga lwa buli omu. Njagala kusuubiza nti nga 22 tujja kubeera mu West Nile region, so tukulaga nti tutambula eggwanga lyonna kubanga talent teziri Kampala wokka oba teziri Mbarara. So ffe omulimo gwaffe tugenda tuzuula talent eza buli kika, oba mupiira oba kuyimba, kubanga tugezaako okulaba nga youth oba teyafuna chance y'okugenda mu ssomero naye alina okuba nga alina talent. So talent oluusi abantu nga talina support ffe byaffe kulaba nga tubawagirako ne tubawa support ne ba developing talent zaabwe. Chairman, tulabye abavubuka nga be bangi, event zonna ze mugendako abavubuka be bangi nga bayimbi ate nga bannabyamizannyo, kitegeeza ki eri eggwanga lyaffe? Kale okusingira ddala tuli mu youth kubanga first of all kimanyi nti youth yenene wano mu ggwanga yenamba eriwo ennyingi ate nga bye tukulembeza bisobola okukolebwa ba youth. Tojja gamba omupiira nti oguwa omusajja wa myaka nga 7 oba ki, omupiira abavubuka be basobola okwenyigira mu mupiira kubanga ffe tukulembeza mupiira na talent za kuyimba entertainment. Lwaki tukulembeza ebintu ebyo? Olwokuba nti byanjawulo n'obwaba nga teyasoma naye asobola okufunamu, kubanga tulabye abantu abafuna sente nyingi nga bazifunye mu mupiira ate nga tekyetagisa nti oba yasoma diguli oba ki. So twagala kukozesa omukisa ogwo n'abo batasoma naye nga basobola okukola ki, okubeerawo nga basobola ate okufunamu ennyo. Omupiira gulimu sente nyingi nga bw'okimanyi. Chairman, nga tunatukakasa embayo maybe honora tujja mubuuza naye twalabako birthday ya Gen.Muhoozi cricket oval ne mukomaawo ninga abantu abamu regions endala balina ennyoto okulaba ku Geno nga tatambula, ne twebuuza timu chairman Geno n'atuuka ddi okutambulako okuddamu okulabako ku bantu kye baagala kumanya. Genera asobola okujja okutambula singa aba afunye akaseera olw'okuba nti okimanyi mukozi wa gavumenti ate omulimo gwakola guli bize nnyo tegumukiriza, naye mbasuubiza nti ajja kufunangamu ebiseera ebitali bize asobole okutambulako mu bantu. Ffe tubeerayo nga tumutemera olyenda nti n'abantu ne tubategeeza nti gyali ajja era abatumidde, era njagala kukakasa nti n'ebyetukola tubeera nga sapoti ye. Ndi musanyufu nnyo kubanga nkulembeza obubaka bwe kati obuba gw'okulembera nga owulira nti akuze kiba kirungi, era nanga amawulire gansanze wano naye njagala genda kujjaguzaako oluvanyuma. Tuwa obubaka bwennyini obuli special obumuyozaayoza. Njagala kumuyozaayoza kwago amawulire genfunye olw'okuba bwe tutambuza enjiri ye. So njagala muyozaayoza nti kirungi nnyo era naffe tufunye amaanyi nga tiimu mupromotinga okuba nti ekintu kyemupromotinga ate n'eggwanga lyonna likipromotinze. So kirungi nsiima abo abakikoze. Njagala okuyozaayoza of course nanga amawulire nakagawulira naye twagala okuyozaayoza Gen.Muhoozi olw'eddala eryo lyatuuseeko kubanga mu bulamu bw'omuntu buli ddala ly'otuukako olina okulyebaliza Katonda. N'olwekyo gye tukoma okufuna abakulembeze ab'obuvunaanyizibwa ku levels ez'enjawulo naffe nga bannayuganda kituzaamu amaanyi, n'olwekyo twagala okuyozaayoza n'okukyebaliza Katonda. Nazijukira ku first birthday ye yagamba mbu ayagala kusupportinga talents both football and music, ate kyekimu kye turiko mu kukola. Nze muyozaayoza, he really deserves it kubanga bagamba nti omuntu osobola kubanga oli mukulembeze ate oli muntu mulungi n'obanga n'omwana atali nga ggwe, so ekyo kitaawe kyali n'omwana kyali, so kimugwanidde era twebaza akakiiko akaronze oba akakkiriza okulaba nti aweebwa ekitiibwa kya bwa Geno.
so tumuyozayoza nti nga bwe twakuza amazaalibwa ge banaye nekino tujja kukinonyeza olunaku nakyo tukiteereko omukolo gwakyo